tulaba abantu no bakedde kusalako lugogo gwe okimanyi abantu bazedda mu kivvulu abantu mujja mumubuuzeeko bano tebaze mu kivvulu jangu bano bava dikolamu jangu tofaayo ofunye omukisa yaman kiri kitya owaye gwani nze tumwesige Paul gwavita omumanyiko ki gwavita Omutujju mukakasa mani wange nnyo nojja erugogo ku lwokutaano wendi wenyini ndi ku ground jangu bano nga si bajjowaagi yiyi baawa owaye nsanyusa okulaba afeeti kyekiriwo kiri kitya kiya mashini yongirabye muganda nga amaanyi mangi amina okay enteekateeka eryeteeko y'olwokutaano tuli ready era olaba tuli mu settinga okay era biraba nga tuli mu bikola kanjijaawo gwe jimu okay Sunday music ogamba otya pressure yeyongedde mpola mpola gravity kwata kuba waggulu naye nga tuli wano ku lwokutaano saka gwa n'amanya naye owaye kiri kitya tuli steady tuli mu kweyagala bweyagazi toyina mu kitengo kyonna ekitengo hanze nina katonda yaba ku ludda lwange era buli kyapeninga kiba n'ensonga lwaki kyapeninga so kyonna kyensuubira waye kano kagulira wasaka kyonna kyensuubira ekigenda okwapeninga zonna zigenda kuba nteekateeka za katonda so I'm not scared wano ogenda kujjuzaawo okay saka abantu balage wa omusajja wagamba wagenda okujjuza ne gravity wano wajjuza abantu nga bameka simanyi kuba kyemmanyi teri yali agijjuza naye kyemmanyi abantu bafuna abantu abawagizi baabwe abamala oli naafuna abantu babamumala nga artist n'ekyokujjuzaawo kirala yaman wano okubyewo emirundi egiwerera ddala giringa 3-4 emirundi 5 217 18 19 nitugenda mu covid nenkomawo 20 mu last year 2022 neno 2023 mulundi kigogamba nti ogwo gwali gusinga guli guno gwegendo singa okwepicha gwegendo singa yaman saka abantu balage engeri stage ebintu gye babijjayo embeera ono ebintu ebyo bipya bejeje yakabituusa in fact uyawo jeje jangu obuze ku bantu sebo kumpewo nedda sebo naye oyo gayi gwe nzijuka gayi wamutabukiramuko ku kivvulu wano byaliwo byadde ebyo ne biggwa yaman kuba munaye mbadde ngamba ate gwe watabuki simberamu okwesikaŋŋana buli omu n'akita ensonga lwaki olaba era tukolagana yaman kale embeera bweti bweri atulaba ku Bukedde TV 1 wano tuli lugogo era embeera gy'olaba muganda wange wetugenda obeera ku lwokutaano mu kivvulu kya gravity Omutujju okwepicha naye gwe kyolina omumanya nti Bukedde TV 1 Bukedde olupapula ne New Vision fenna tuli ba sponsor waayo noyogerako nange musiraamu kale musiraamu aganyi gravity ndiwo embeera kibayimbi kiba osuubira okuwerekera abayimbi bonna ab'e Uganda bagenda kumperekerako bagenda kubeerawo kuba nange mbasapootinze bannyo bembeereddewo konsati zaabwe era bampoze ebbanja in fact kuba bankoledde zi drops nyingi baendosinze show yange so buli muyimbi agenda beerawo bakomediani bona kigenda kuba kyeka kyenyinza okugamba yaman stage ebiseera ebisinga mu manyo zizizika webagiteeka wano ono oba atidde webagiteeka wali oli aba simaya ayina kyabala gogenda giteekawo olaba kyonna kyekirye ne bwegiteeka akati mu kisaawe noginyiga wano kyekisaawe kisigala kisaawe ewe wali space muba mulabawo nti wano kiganye tegera gwe ne bwogiteekawa kino ekintu kya round bwekiti nga bwokiraba kati wa oyinza okubbira waliwo abaginyiga wali wakati wali abaginyiga oba bagifunzizza bwogiteekaawo era wano waliwo space okitegeera era eri waliyo era ojja kulaba eno teri gwe manya wonna wogiteeka wano ekulabisa kubanga oli wakulabisibwa yaman abataddemu abantu abakuorganizinze ba humble management bazavia ng'oludde nabo mikwano gyange ate bamanyi system bamanyi ekyokukola bamanyi okuorganizinga bamanyi ebintu bingi of course bakyali bange banjagaliza yaman teri promoter yaleeta sente nyingi zisinga za zavia bino ebintu si bya sente bya mukwano omuntu nga kyaliwo ebiseera ebisinga sente tezimala omuntu asobola okuwa sente era n'akusaza endongo n'akuwa sente nomayiza ng'ozizizaamu tegeera si bya sente biba bya friendship nkolagana
kumanyagana nga mwemanyi mumanyi ono wanyigira ono kiriwe ekiti so sijja gamba mbu bya ssente tukolera wano Saka nga abantu balaba ebyuma bino bipya byakava mu nsi z'ebweru waliwo ebivudde China waliwo ebivudde jajje ye yatidde naye tetulina kyamukolera alright Spice Diana tumusubireko ku kivvulu kino Spice kiyamba ye bwajja neyekyangamu kiyamba ye kwawo ntagenda okubeera no bagenda kuba bayitirivu of course geetaaga okuyimbira ku audience ng'eno yaman ekyeza muyita omuyisa officially mu kamera ekyange kino kiyamba ye tekiyamba nze ate gwe nanyini kivvulu kiyamba ani nze ngenda yimba kuba nze nanyini kivvulu era nze neesobola zoyimbira essaawa 3 ng'abantu banyumirwa manye engeri gye nkwata abawagizi bange nze ne banyumirwa ne bataŋŋambayo kigambo kyonna mbw ate gundi aliwa so oyo waaba asazeho kujja kwekyanga kiyamba ye ne ttiimu ye naye sebo abantu bw'ojja n'okola ekivvulu nga tekuli Spice sebo oba oyokyezza okakasa oli serious mbuuza gwe oli serious omwana kigravity tekitegeera naye nga atula ku Bukedde TV1 naye nekirala mu abakyalo gyali kyaliwo gravity ojjukira era mikwano gyange bakyali bange era nobayisaamu nnyo eggaali buli njogera bwogezi mazima ge galinzisa kuba recently bayombye munabagambye Shiba abasinga kati olutalo tusayogedde mazima ddala mazima naye nga Shiba asinga Spice kati gwe bakuwa gundi ne bakuwayo offer ya tour naku 10 kutalaga Uganda ogulaani bonna bayimbi balina ennyimba ezagulaani waggulu omumanyi wabaawo omumanyi nze ni mubi nnyo nate waliwo abansobola ngero ngamba oyo muka oitegeera so kati waggulu omumanyi wabaayo omumanyi nze bamikwano gyange abo naye nayogedde bwogezi mazima ne bagamba gundi yasinga Shiba ate ng'era bwe kiri Shiba yasinga yeah. Kale ye Gravity Omutujju ng'ovudde Lugogo ddawe wala nina mukono ku Summer Gardens ku Sunday then next week ku Rokuna ndi Kayunga Katikomu ku Friday ngenda gende lya Antone mu kisaawe ku Saturday ngende Embarara kwa Jeep Motel then tukomewo ku Sunday tukube Masaka Maria Fulo then weekend eryeddako tugende Mbale SS tukube ne Busia tweyongere 40 poto ku Boxing Day nene kira kinade nino tandisa nade nakwebaza kola o inspire nze abavubuka bangi nkola we wawata abamu bibanyiza bunyiza nobuzo lwaitobera inspired mfo kyo kunyigira kwanze ne bonyigira byenkoze tebigenda fuuka bibyo tegeera kyendi sijja fuuka gwe kwa nange mulimu abantu abansinga ebintu obwakabi buli kimu nga bakinsinga bansinga hit songs enyingi zene bwe munyigira oli mama mia terujja fuuka lwange tegeera kati muganda wange nakubeera inspired nobuuza nkikoze ntya Gravity akoze ate okubeerawo 11 years nga muka tegeera kyoyina okukola yaman okay ebigambo bye bisembayo eri abatulaba mu diaspora ne Uganda nze ngenda sula wano Lugogo ku cricket oval wendi mpaka ku Saturday mujje twepiche mujje tunyumirwe egena kuba ndongo temuni mu byakakasa nnyo byakunyumirwa kyenyizo gamba kunyumirwa sigenda kakasa nnyo mbunyimba nnyo kwanza sinza singo yimba njolese amalobooza nenge na making sure omutwalo gwo gugwayo kuba bakimanyi bangi Gravity nga ali ku stage kadi bajenga basuubira ate ekisinga kukuba eno concert yange sibye ebiri bye baba banguzeeguze okuyingira mutwalo gumu VIP 3 debo milioni 3 twesangeyo ku lw'omukaaga luno Male Saka neyanziza nnyo neyanze gensereko ogambo tya producer wange ekifaananyi kiri kinsanyusiza nnyo ebyuma bya katonya ebyuma babijjeko n'obuveera wakwate babutulaze n'ebikulagira ddala nti bipya nze Musa Semwanga ku Bukedde TV1 musibe bulungi mweraba byebya nondoza mbyewuliddeko ayina ekivvulu olunaku olw'omukaaga olwa wiiki eno bane tugende sapotinga omwana wattu okwepicha twabagambye kuba kwekuba bifaananyi naye nga bannange lwaki sibasiibula nanominatingiddwa nno mu high school awards mugere mumpa obululu bannange awadi tujje twalire amanya Nakalema Shadia bwensigadde nkoze ne Benja ku kamera ne Josephine abaana bano bakola obulungi obutagambika mbatumiddeko mwera abakambalekere embozi za boda
St. Gertrude School of Nursing and Midwifery ekuwadde omukisa guno otuukirize ekirooto kyo. Jangu osome obwa nurse oba midwifery ku ddaala lya certificate. Tulina buli kyetaagisa mu kusoma. Tusesera ku ddiini, empisa era nga twakakasibwa ekitongole ky'ebyenjigiriza n'emizannyo. Yes! Abaana ba boda bavuga boda yes ekibozibozi n'abaana gana baffe aba boda bapite musima song ku microphone squeeze on the break down the most wanted kawanula bugambo Bukedde TV program echenchia ku TV yo muntu wa bulijjo mama leero ndi ne bagana fa aba boda tugenda kuwayala mu nabo wano batuli ebitambula bitya business erietya ndina tete no yesizi dolwa leero mama nyabo mukulu oli otya Bulamu gabutya. Bulamu kamera za Bukedde TV wetu nyimirwe. Oli stede. Kiria. Amanya kuitana. Kakembo Enoch. Kakembo Enoch kamunywanyi wange. Yeah. Ute Kakembo Enoch. Ndi Kiria. Oli stede nnyo. Nyona. Watu seda ku mulimo. Da tukala. Oje osame kano ku mulimo. Sawa 10. Kiki ekikukeze nnyo nawo ina nyaka janja. Mbeera. Kiki. Mbeera ki. Mbeera sere. Kuwe ku sente kuwe. Ne yanze. Bwe nkozo togera kuda mukera. Togenda kuda mbwenkuwa. Encha sejjakera. Nyala nkuwa tudamukera mpaka luberera. Bitambula bitya. Bitambula bwe bitya. Na abana ba boda ababajereganyo simanya ba boda temwasoma. Newe baba tebalimba. Balimba. Batwasoma. Mwasoma. Nerwa kuba mirimu. Kati kasoma izo kujano ngayongera luzungu. Kachala akakuba Kingereza okagamba